Yes, mpola mpola tukwaniriza natera ku mukutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda mu Kamoli amanya n'eddoboozi Mampita Ntambi Kimso Honorable Kiboya Maksudi Junior. Ngenda kubeebaza olw'okutambula naffe ebbanga lyonna, ngenda kubeebaza olw'okuba nti musobodde okuba nti mutubeereramu, ngenda okubeebaza olw'okusigala nga mubeera naffe nti mwebale nnyo, mwebalire ddala. Wetwogerera mukyala wa Nobianli famire ye etandise okuba nti ekulukusa amaziga egamba nti omusajja waabwe agamba nti omwami waabwe oba muganda waabwe ne mutabanyi waabwe ebintu gavumenti byemuyisaamu tebitegeerera nga mukyalo n'agambye nti buli kimu kye bamulekere waka buli kimu kigenda kiggwawo era nga oba oliawo yeetaaga kuba nti addukirwa mu mbeera emu oba endala. Mpola mpola nga bwe twabagamba nti tuleeta palapase n'olwaleero tukomyewo Nobianli n'abalala bangi abakwatibwa n'abalala 49 basobola okukwatibwa ku lunaku Bobi Wine we yali agenda okuba kampeyini ekalangala era nga musajja mukulu amanyikiddwa nga Bobi Wine ye asobola okuba nti akwatibwa n'ateekamu helikopita yavugibwa okuva ekalangala paka ewuwe paka ekolo then mu kuvaayo basobola okubalira nti bamuteeka mu motoka ekika kya drone nemuvuga paka mu makage ag'emagere. Wano no bamuvuga ne mukyala wamanyikiddwa nga Babi Itungo Kyagulanyi. Bobi Wine yali atambudde ne bakyali be bangi okuli Sadan Magic Eddie Sebufu abasinga gwe mumanyi nga Eddie Mutwe ngono bounsawe ate nga Bloodwe Mvanfe Kogata Bukeni Ali abasinga gwe mumanyi nga Nobianli. Wano no basobola okuba nti bakwatibwa ennaku z'omwezi 3 omwezi ogwa January mpola mpola basobola okuba nti bakwatibwa ne batwalira mu Masaka prison era nga mu kusooka bantu bangi balowooza nti boliawo bano bali Masaka mukomera kumbe nga ate babavuga ne baleta paka Makindye wali Makindye Luwafu mukoti oba mukomera alyamaje mpola mpola. Nobianli paka sawa zino taddangamu kuba nti alabikako mu family ye era nga wetwogerera enviiri bagenda mu maaso n'okuba nti bazisalako. Mukyala we olunaku lwaleero avuddeyo n'atulombogira emboozi n'obulamu bwayitamu awatale Nobianli. Omukyalo n'agamba nti yes abantu abasinga bajja ne baddukirira era nga oba oliawo babawayo kye babawa naye ng'ate famire abaana bakaaba bagala kulaba ku taata waabwe. Agamba nti obulamu bw'abaana tebukyali ekyekimu, abaana bagenda mu maaso n'okuba nti oba oliawo bagala okulaba ku taata waabwe era nga bawulira nti oba oliawo taata waabwe omusango gwe yakola kwe kuwagira Bobi Wine era nga abaana banyiivu nnyo. Bagamba nti Yoweri Kaguta Museveni yagezako kuba nti atulugunya taata waabwe n'okuba nti oba oliawo ayagala kulemesa taata waabwe mmere, ayagala kuba nti alemesa taata waabwe mmere oba giyite oba buyite obulamu bw'ensi eno mpola mpola. Abaana ba Nobianli bavuddeyo ne batandika okuba nti bapininga mama waabwe lwaki yakkiriza taata waabwe okuba nti yenyigira mu byobufuzi mpola mpola. Bavuddeyo ne bamugamba nti mami lwaki mwasalawo ne mukkiriza taata waffe okuba nti yenyigira mu byobufuzi obanga obanga musango mu Uganda okuba nti omuntu yenyigira mu byobufuzi. Mukyala wa Nobianli ennaku zino akaaba asula takyalya na mmere oluvannyuma lw'okuba nti oba oliawo bbaawe yagenda mu maaso n'okuba nti akwatibwa. Batamanyi mukyala wa Nobianli. Mukyala wa Nobianli ye mukulu wa rapa amanyikiddwa nga Fefe Bossi mpola mpola bwe kityo bekitambula. Omukyalo ono agenda mu maaso n'okuba nti akoga omukyalo yali omunene era nga akulukusa amaziga. Omukyalo ono avudde n'alajjanira gavumenti n'agamba nti owaayo Mutebba wange naye alina byakolako mpola mpola era nga nsuubira nti si musango kuba nti awagira ekibiina ky'obufuzi kyonna. Nsuubira ebyo bye mugezaako kuba nti mutiisatiisa n'okuba nti oba olyawo muteeka mu bulumi ate mutwongera bulumi na nyiike. Naali basabye nga bwe mwatusobodde okuba nti mutte abantu abalala nange omwami wange mumute naye asobole okuba nti
asobole okuba nti yes asobole okuba nti oba oliawo nange nfuna byenfuna kubanga ate omwami wange talina musango mulala. Bangi abantu bannabyabufuzi bangi especially abali ku opposition abali mu makomera abalala bagamba nti yes nti oba oliawo abalala bagamba nti oba oliawo byonna byetukola bya just gavumenti byekola byakutiisatiisa. Abalala bagamba nti oba oliawo si musango kuba nti owagira munnabyabufuzi omwo. Nzijukira omwaka gwali gwa 2005 gavumenti ya Uganda yasalawo kuba nti etwala bannayuganda bufuzi ebyebibiina ng'oba oliawo baagala bakozese kye bayita democracy era nga akalulu akamanyikiddwa nga referendum ne tuva mu baasi y'omugendo ne tusobola okuba nti tuvaamu ne tugenda wali ewalala kuba nti mu nfuga y'ebibiina ebingi wabula nga okuva mu 2006 paka wetwogerera enfuga y'ebibiina oba oliawo abasinga bagikozesa buli kugatta ne gavumenti naye sometimes egikwata bubi. Tulaba Dr. Kizza Besigye 2006 agenda mu maaso n'okuba nti abonaabona mpola mpola ne muto amanyikiddwa nga Kifeefe bamuteekako bambi omusango gw'okuba nti aliya mu nsi y'olukwe era nga yamalirizibwa ng'afunye obulwadde mu kkomera n'afa n'okufa. Kino nno kyalaga nti Uganda oba oliawo tetuli ready kuba nti tugenda mu nfuga ya bibiina mpola mpola. Dr. Kizza Besigye asobola okuba nti akomawo bangi abagenda mu makomera n'okuba nti bakubeera bangi abamenyeka mu nfuga y'ebyo ebibiina nti okuva Besigye bwe yajja paka nga 2006 bangi abali mu kkomera twalaba okwekalakasa twalaba ebintu ebituukawo mpola mpola nti oba oliawo bavubuka bangi oba oliawo abali savinze eggwanga baweeredde mu makomera lwa nfuga ya bibiina. Nsuubira nti gavumenti ya Uganda bakulu bwe tuba tetulirwedde kuba nti oba oliawo tubeera mu nfuga y'ebibiina nsuubira tubiveeko buli omu addeyo akole byakola kubanga ate tetujja kusiiba ku ekyo tetujja kusiiba mu makomera tetujja siba mu kooti nga tuwoza ebintu oba oliawo bye tutategeera. Bangi gavumenti era nga egamba nti nobianly n'abanne 39 abalala basobola okuba nti basangibwa ne illegal n'emundu mu bumenyi bw'amateeka ate nga okusangibwa n'emundu mu bumenyi bw'amateeka guba musango. Nsuubira kyova olaba nti babakutte ne babatwala ne mu kye bayita court martial kubanga okusangibwa n'emundu kitegeeza nti obagezaako okukola mulimo gwa buyeekera. Bino nno sometimes bimalamu amaanyi sijja gamba nti si bituufu kubanga sibimanyiko mituna magulu. Bw'ababanga basangibwa n'emundu then well and good bagende mu maaso n'okuba nti bawozesebwa kubanga ate nagwo musango mulala naye bwe babanga tebasangibwa na mundu nga nsonga byakutiisatiisamu bya bufuzi nsuubira nti bye mukola biba bya kisiru nnyo biba bya kyana kito nnyo biba byakuddisa ggwanga democracy abataliyo naye ng'ate nja kusaba nti gavumenti ebadde egezesako kuba nti ewa abantu freedom naye ate freedom gyebawa sometimes bajyonoona n'ekirala ate gavumenti emala nebayingirira nefiiringa jirasi olwa freedom gyewadde abantu netandika okuba nti eyonoona ate freedom eyo. Nobianly myezi giri mwezi mulamba ali mu kkomera abeewe tebamulabako kugata ne Eddie Mutwe. Nsuubira nti yes tusobola okuba nti twekwatakwata bambi omusajja ono asobola okuba mu kkomera ennaku z'omwezi 15 bakomawo mu kooti naye nga banne abalala babatadde. Omukyala agamba nti Museveni asibye baawange talina musango kuba nti ayenyigira mu byobufuzi kubanga ate bo bennyini be baleetawo ebyobufuzi mu Uganda. Singa bali tebaagala bantu kwenyigira mu byabufuzi bali badde babijjawo oba bali tugambye. Omukyala agamba nti buli kimu kimuweddeko naye ekikulu kyayagala ayagala kuba nti alaba bbaawe awadde gavumenti ennaku okuba nti emutadde bwetamuta then asazeewo kuba nti agenda ku street yekalakase nga yeeyambodde agambye nti kimala akoyo kuba nti ajogebwa n'okumanyiira mpola mpola then
awo ebirala bigende mu maaso mpola mpola. Bingi nno abaana bangi abali mu makomera abatalina byanli. Ngenda kusaba mu abalwanirizi b'eddembe n'abantu baana be balwanirira mugezeko okuba nti mubajjayo kubanga nabo balina famire n'abantu baabwe baali balabirira mpola mpola. Bampita Rich Boy Maxud Junior Jimso. Tugeko mu next episode.